Ono Alex Waiswa Mufumbiro abesobolera atadde akazito ku Munamawulire wa television abadde ayogera ebitatuukanye ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abadde awaayira ate ng'awoza mu mwatugamba mugenda kukwata mundu mulinda ky'okukwata mundu nga mutula muluddewo eby'okukwata mundu lwaki temukwata mundu ne mujjako gavumenti ya Museveni ebyakalulu byabalema temukyasobola kalulu mmwe bano bakola bino ebintu okutusika eriyo okutusula mu gaapu za General Kaguta Museveni bamanyi tukimanyi abantu babawa olukangaga lwe balina okugoberera anti kati mubatwikinge bwe muti mubasule mu katego kano ensi balabe nga abatemu gumama gwe babeerako naye oyinza okutwikinga omuntu ate ye n'akumanya ng'alukusuddemu Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka w'omwogezi wa kibiina kya National Unity Platform era ng'amyuka Joel Ssenyonyi ye LOP ate ye mwogezi wa National Unity Platform era People Power baadde baza kumutwikinga omuteeka mu bibuuzo ebitagasa nga success za President Kyagulanyi Ssentamu zogerako baagala kwetawo biboozi bimuza mabega Alex Waiswa Mufumbiro amuwadde omuliro amuwadde enaali kankutwale osooke byewulireko naawe omwerabireko Waiswa tumanyi awandiwina yeyekka mu Uganda yonna gwe wali oloseeko nti olirabako ebirabo ebigabibwa nga Papa Francis afunye ne Hillary Clinton nafuna nomala okuwa Hillary Clinton tuli kubya peace ebyobuntu bulamu ebyokulwanirira abantu bonna Papa Francis bamuwadde Hillary toyagala nti biwulire ebyo Hillary Clinton bamuwadde Ban Ki-moon bamuwadde bwowuliriza manya tofaayo manyi bizitowa Ban Ki-moon bamuwadde President we Georgia bamuwadde bwe bamaze okuwa abo bonna nga muri Papa Francis ne banoonya owamu w'embogo oweri Gomba omwana we Magere omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamuwa kintu twandibadde tusookedde nako nti Waiswa biki ebiriwo birabo ki bino tutematema na kyemalira tewabangawo international expatriatism mu kulwanisa bwa nakyemalira ng'eriwo kati neyogera ku birabo babigaana okubyogerako ne wano ku TV nalabinga bamwamu Kyagulanyi ebirabo period kirabo kitebamuwadde tugenda koma tuddemu nga tuzzeemu akuume jabo omanyi ekisinga okuntabula kungu bannamawulire sometimes mutumalamu amaanyi kantwale naawe first of all you misinterpret buli kyemulabye mu buli kyemulaba mukifulindako anti nzija kati tuddeyo ku Africana kubanga community ya Africana bw'oba ojjukira bulungi I was part of the team. Yes. Kakati wawe twayogerera mu kalulu ku Africana by elections wawe njagala ngambe nti omukulembeze gundi yaja n'agamba nti mu bululu tugenda kola nga bwe tuti njagala okingambe. It has been the position of the National Unity Platform and our president that the issues of elections are not priority because they are a constitutional duty. Chovola banti kunga is not a political structure. It is a struggle structure. Chovola banze lumogere mbanseka. Nti tebamanyi na bye tuliko. Kati kunga leero kankubulire is not a political structure. That is why it is even having some little clashes with politicians. Kakati gwe because mumulowooza nti muli tukola mulino kimanya. Okay? Era tulino kibaleetera ekyokubiri bingi kuba bye tubalagako bye bitono. Eyo meeting teyayogerako ku kalulu naye yalaga nti bannayuganda abanyigirizibwa. First of all, bwe tumiitinga oba kwewa magezi, oba kwegumya, oba kwebuulirira, oba kwenenya, oba kuyombagana, buvunaanyizibwa nti ffe abamanyi nti ensi yawambibwa tukyasobola okuleka ebirala byonna. Kubanga bw'oba oyogera kalulu k'Esoroti, twagenda mu kalulu k'Esoroti personally. Naliyo Esoroti ne President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gundi yaliyo Mugishani Dr. Kanokiza Besigye yaliyo bulungi nnyo. So tosobola keera ku makya n'ogamba nti bwe tuvaayo
ne tujja wamu twajja nga tuvudde Soroti ne ebintu bino bannayuganda bonna bye balaba ekyokubiri n'emboozi gwe gy'oyagala tunyumye kweno sho tosobola gikompulesinga kungu tosobola kudisikasinga kwata mundu ku sheno bw'oba osobola gitugitandike kuba ye option gye mutuwa tumanyi awandi wina yeyekka mu Uganda yonna gwe wali oloseeko nti olirabako ebirabo ebigabibwa nga Papa Francis afunye ne Hillary Clinton n'afuna n'omala okuwa Hillary Clinton tuli ku bya peace eby'obuntu bulamu ebyokulwanirira abantu bonna Papa Francis bamuwadde Hillary toyagala nti biwulire ebyo Hillary Clinton bamuwadde Ban Ki-moon bamuwadde bw'owuliriza manya tofaayo manyi bizitowa Ban Ki-moon bamuwadde President we Georgia bamuwadde bwe bamaze okuwa abo bonna nga muri Papa Francis ne banoonya owamu w'embogo oweri egomba omwana w'emagere omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamuwa kintu twandibadde tusookedde nako nti Waiswa biki ebiriwo birabo ki bino tutematema nakyemalira tewabangawo international expatriatism mu kulwanisa bwa nakyemalira ng'eriwo kati neyogera ku birabo babigaana okubyogerako ne wano ku TV nalabinga bamuwa Kyagulanyi ebirabo period kirabo kitebamuwadde tugendako bantu tuddemu nga tuzzeemu akuume jabo omanyi ekisinga okuntabula kungu bannamawulire sometimes mutumalamu amaanyi no we didn't see that kantwale naawe first of all you misinterpret buli kyemulabye mu buli kyemulaba mukifulindako anti nzija kati tuddeyo ku Africana kubanga community ya Africana bw'oba ojjukira bulungi I was part of the team the team yes kakati wawe twayogerera mu kalulu ku Africana by elections wawe njagala ngambe nti omukulembeze gundi yajja n'agamba nti mu bululu tugenda kolanga bwe tuti njagala okingambe. It has been the position of the National Unity Platform and our president that the issues of elections are not priority because they are a constitutional duty. Chovola banti kunga is not a political structure. It is a struggle structure. Chovola banze lumogere numbanseka. Ntitebamanyi na byetuliko. Kati kunga lero kankubulire is not a political structure. That is why it is even having some little clashes with politicians. Kakati gwe because mumulowooza nti buli kyetukola mulina kimanya. Okay? Era tulina kibaleetera ekyokubiri bingi kuba bye tubalagako bye bitono. Eyo meeting teyayogerako ku kalulu naye yalaga nti bannayuganda abanyigirizibwa. First of all, bwe tumiitinga oba kwewa magezi, oba kwegumya, oba kwebuulirira, oba kwenenya, oba kuyombagana, buvunaanyizibwa nti ffe abamanyi nti ensi yawambibwa, tukyasobola okuleka ebirala byonna. Kubanga bw'oba oyogera kalulu k'Esoroti, twagenda mu kalulu k'Esoroti personally. Naliyo Esoroti ne President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gundi yaliyo Mugishani Dr. Kanokiza Lesije yaliyo bulungi nnyo. So tosobola keera ku makya n'ogamba nti bwe tuvaayo ne tujja wamu twajja nga tuvudde Soroti ne ebintu bino bannayuganda bonna bye balaba ekyokubiri n'emboozi gwe gy'oyagala tunyumye kweno sho tosobola gikompulesinga kungu tosobola kudisikasinga kwata mundu ku sheno bw'oba osobola gitugitandike kuba ye option gye mutuwa. Oyo gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro bw'aba akutte aba akulina akusooka n'akusika n'akuzza mu kkonaali bwe n'akunyweza n'akusiba akanooya n'ebyokwogera nebikubula. Abantu abamu baliwo to divert people from truth, from reality to fakeness. Abantu baleme kulowooza ku bituufu biki bye balina okukola okujjako gavumenti ya General Kaguta Museveni, balowooze ku kwepiisha, balowooze ku gundi yeeyambudde, balowooze ku Nuupu balwana, ekyokujjako General Museveni bakiveeko bagambe naabo nabo tebalina lugendo, oya be balimu balwana bulwanyi. It's the main goal to
tuvula abakola stories ezimu nga balina direction gye basindikamu gye bagenda gye baagala tubeerawo mu kulwana gundi alwane gundi bo bafune content abamala okufuna content ate babuluzeemu ekibiina oba olaba n'okwabuluzaamu abawagizi oba olaba ate nze bwe ndaba ebyange mu ndaba yange gyendabamu ebintu kyekizibu okubeerawo yakizabwaza okutuukawo kuba President Kyagulanyi ali ku toopu eri waggulu bw'omwemamaalizaako abantu nga bakuyiwamu eggaali abantu nga bakulaga nti no President Kyagulanyi tebamwemamaalizaako President Kyagulanyi tebamuzannyirako nga abantu bakusomesa essomo naye wakuba naye amawulire g'e Uganda nago basaasiramu obw'olumu kubanga balina command singa ogana okwogera ebinyumira gavumenti bajja kujja ko license kati abamu kyebatya era bagamba oyo bwamujja tomubuuza tona kino na kino kubanga ajja beddamu ABCD ate gavumenti ya Museveni egwe ate tubeere nga tulina mirimu so bino ebimu babikola olw'okutya biki ebiddirira kyekijja nga bagamba singa kintu kiba bwe kiti tuba tutomedde kale Alex yajja kubasomesa ajja kubateeka Eva mu line nze mbaagala nnyo mwenna abaliko batayi mwe bali kubaako Mukama Katonda nsaba bankumire